banange mbasaba kalulu mbasaba n'amaanyi. Oli mufumbo? Sikyali mufumbo. Naye wali mufumbo? Naliko omusajja omufumbo. Kyagaana abantu tebagambe nti ssente bw'olaba amaka ge gamulema n'asobola ekyalo. Ssebo nsuubira mu bbanga eryali lyawala nsuubira okuleeta mukyala omulala. Biki by'otandikirako singa bagamba nti waswa akalulu akawuse buva? Okununula amataka g'abantu bonna agatundibwa mu bukyamu ne mu buwambe. Omumyuka wo alowooza ani bw'ogenda wa omumyuka? Omumyuka wange bwe nansuubidde okuwa nali nsaba tubu taata wange Haji Musafa Bukulu abeere nti yalina okunzira mu migere era yabe kubanga muwandiisi wange oba Fatuma Nakate abeere nga awandiika. Yani sisitawo? Yesebo. Soko okaddemuuko oyagala taatawo yabeera omumyuka wo? Yesebo. Ate sisitawo yaba abeera omuwandiisi? Yesebo. Okisiko kiza mu famire ekyalo tekuliko bantu balala? Sebo nkisika nkiza mu ffe mu kika. Yesebo. Waswa oze kukolera abantu oba ozze kulyako? Abantu bamulira amazima obagambe bannawe obwabo bonnuma mumpendyeko oba sizze kulya nzize kubakolera? Sizze kulya nzize kukolera abantu. Kunywa bunywi? Sizze kunywa waba nzize kukolera abantu. Allah ngaye mugezi. Yesebo. Gwe togenda kulya? Oyagala okole nga tolya? Yesebo. Kulimba nawo abantu oza banaakuwa akalulu abantu bawulira amazima gaye bannange nja kulyako nga namwe mbakolera oba bannange nze kulya ne gundi alidde nange mumpeeko ndyeko abantu babulire ssente bwengeri wano booti. Sebo sizze kulya sizze kunywa waba nzize kukolera ggwanga lyaffe n'okukolera abantu nja kusobola okubanga nkulembera Mukama ngaye mugezi wange. Obuyigirize bwe buyimiridde butya? Obuyigirize bwange wasoma kutandikira wa? Okuva mu O-level paka namalako P7 nengenda paka mu senior 2 paka senior 6. Okay. Kati notandika okwekozesa? Yesebo. Mirimu kimpozi? Ndi mulunzi era alunda ente n'embuzi. Wasoma bya bulunzi? Yesebo. Wabisomera wa bio? Nasomera Makerere ku university era sebo ku byo ndi mulunzi ate nga ndi kyamaanyi kati amaze okusunsulwa era amaze okuba nga akakasibwa obayagala ku division yammwe. Kulayira kubeera mu lulimi ki? Luzungu. Luba mu Luzungu? Yesebo. Walabaddeoko nga abantu balayira? Yesebo. Oso tugerezaamu okukubazze nkulabye ddala ssente baawedde emirimu olinze kulangirirwa tulage mukengeri gye balayiramuuko nti ayi olayiremuuka wakati ninnya abantu balage nti ekintu kyawedde ddala. Waswa Yasin Santomero will serve Republic of Uganda. I will serve our Council Republic of Uganda to my board to serve Republic of Uganda to National Unity Platform to serve our council. Help me God to serve our council. Amina. Nga otugamba amina. Amina. Ogamba otya? Kakankwatira omuzindaalo. Obulamu olikiriya? Oli mu kitundu ky'otambula oyitamu? Yesebo mbita mukama wange. Oli ku ki? Nze nga chairman Osman Buto. Ozze? Yesebo. Ozze kwesimbawo? Yesebo. Kyalo ki? Buto. Ero si wano Kyentebe. Yesebo. Nabe banaatebe nkusanze nabo. Omanyize kati ompita mu gonyanjulira ku bantu bategeke. Ono n'abakyala baffe yawummula. Yawummula. Ate nga twesine Mama Steve. Lwaki teyogera oyinza ogamba mbu nalina gwaleese nga naye Ntebe akyajagala wekiri wawumuzzaamu? Nze nawumuzza mu buntu nawumuzza wabe wakikwatamu omulala. Ebisanja bibadde nga bimeka? Ebisanja bibadde nga 3 oba 2 awo. Bibadde 2. Okitadde nga Mandela nga tebamaze kusindiikiriza? Nkitadde bulungi ate n'omukyalo ne mulaba nga ajja kusobola. Aluwono? Ajja kisobola ekitundu kya ono gwe muleese? Yasse eriyo n'abalala abazze naye ngono ffe gwe tulaba nga ayinza okusobola. Tulina omukulu ono yeesimbyewo mwabamu ku bamusekendinze okwewandiisa? Alina abantu abalala abamusekendinze. Alina abantu berakwaffe mukwano gwaffe nnyo ddala. Mukwano gwe mbasanze nabo. Mukwano gwaffe ddala nnyo nnyo era mu byobufuzi
tumwetaagira ddala kuba n'okumwagaliza publicity mulungi nnyo atambuza ensonga zaffe bulungi walaba ekigudde oba omuntu afiiddwa atambula onagenda nnyo yoyo waswa waffe ayagala nnyo byobufuzi ate alumirirwa nnyo abantu mama wange eno ng'agamba nti yasooka kwesimba ku bwa mmeeya obwa mmeeya namusanga yangamba banzi babamubba bubbi nedda tebamubba bubbi naye yali tannaba kwekakasa nti kyekifo kyayagala kati wano we watuufu wano wekwero si wano we watuufu tebakuwayiza wangamba bakubba bubbi kikali akalulu akali baku kano ne kali Mutebi yakubba akalulu kange omwami Mutebi Julius Nsubuga yanziba naye nze nakireka ne ngamba kankume wansi ku ground Ugenda abantu bange tulabe nti nkomawo mwenjaya wange yabwegeze buto sobole okweza eggwanga nga Buganda eza buto n'amaanyi gange n'obuyinza bwonna omwami abaddeko omwami Gwide Patrick Gwide omwami atukoze bubi ambi amateka g'abantu akola bazza amateka gaffe asibye abaana kati nvuddeyo okujja okulwanirira abaana baffe abali mu makomera be basibye be bawambye bonna ngenda kwaki bajjayo banaye bawambye donize bawambye Gwide yabawambisizza oyo mwami Gwide n'omwami Fredrick bali okwaba oyo be bantu babiri abo togire mu mbeera yakuvumirira nga ate bowayiriza abantu abawamba abantu tubamanyi bulungi ffe nate bwega nti Gwide abawambye abo be bantu abazibu ennyo era nga nze okulwanyisa n'obuli bw'enguzi omuntu abanga agenze mu ofiisi si kirungi kumuggyako ki sente atunze nogwaguzizza abalyako ki sente nga n'omwana agenda ku university amulyako ki sente ate nagana omukola ki okumuterako stampu kati kyobanga kyekirina ekyokola ki ojja kusayininga empapula za ezo zimekuyita okukola ki okumaliriza kati gonna matula mu ntebe abantu bano tabajjako sente ezinatambuza ofiisi eyo n'ebiddako zinaavaawa sebo zijja kuvanga mu bantu mukama wange batya in case gundi afunye obuzibu yetaga stampu taga signature yagwanga musayiningira asogenda oba yakulooni oba agenda bweru oba wagamba nzize okulaba nti embeera ekolaki edda mu nteeko era nga edda mu layini bamaama bano ekyo tubasiibula kuba tuyinza baliyimiriza ebbanga lye n'obasiibula bakwagaliza obululu tudde wali bali tunyumye bulungi twagaliza obuwanguzi nange obuwanguzi mbwagaliza omukyalo oyo Nantongo Saala Kiganda Zone bweyogerere gwe mumanyi nga Mama Steve nga nze mbaddeko nga n'abakyala Nakafu Mariam badde mukyala nga nkolera abatuuze baffe aba Kiganda Zone bweyogerere naye obuyinza bwonna nabumuwadde okubeera ng'ayimirira mu kifo kyange awatali kusikamuguwa awatali kukakibwa nga mulaba ajja kusobola era abakyala baffe mwenna aba Kigandaazi muwagire Mama Nantongo Steve akasembayo abatuuze ba Wero Spring mwenna mbasaba mwenna akalulu mukawe n'abakyala mukyala ndifuna Sylvia ndifuna mukyala asobola ajja kusobola okutubeererawo kubanga ayamba abantu n'okutuuka essaawa ya leero ayamba abaana abato buli ekiba kyetaagisizza kyonna ate mukyala mukulu muntu wa byama ategeera abantu n'obuyambi bonna abukola ki asobola okubutuusa ku oyo abeera abwetaaze kati nze mbakubira omulanga nga mbasaba kalulu akanaabakyala oyo ndifuna ewala tolumbye eyo awalala kuba chairman nze nyimiridde ku chairman Balaza n'ensonga zange nganze nyimiridde ku chairman Balaza kubanga chairman abaddeko tetumulinaako nnyo obuzibu nti nno baki naye abaddeko ekisanja kiramba myaka 8 giri 8 awummule tuteekeyo omulala kati banaatugamba batya nti Museveni tayagala kuvaako nga nabo tebagala kuvaako kati yawummule tuteekeyo ko kuki ku muntu omulala era netumuwa ekisanja kimu ekiggwako nga tuwa omulala batuuze wenna bonna mbalamusizza nnyo tuli mu batuuze wano ndi mu zooni zooni gye tulimu Namulondo naye ate gwesimbye mu bbuto tweyongera oba wali ebbali mpolampola wetusanga abantu abeesimbye wetwogerera nabo so ono muganda waffe gwe tuli naye waswa so ekiri waswani Yasini Sentomero weyongere wali ebbali chairman Osuwanu
eyasimyewo nga chairman nga nkubira abana bayogerera omulange bayongerewa ne bali bannabuto bannakira banange nzuuno nkomyewo mu kimu kyammwe banange banange akabonero kange ni ku mupiira banange nsobola kumpagira waza independent yesebo ojo manyi oli weni UP oba oli wa DP sebo ni ku mupiira zo bannamanigina okujja okweza bayogerere yesebo okulonda kugenda kubeerawo ddi ennaku za mwezi 28 tunaba lwakumeka nja kuba lwakuna ng'ennaku za mwezi 23 mumpeere jjajja laavu akalulu wekakajjo tusabekako bali bajja kwesabira akaabo so tubeere kaka abantu basabe bakuwa akalulu akaka abantu ogenda bakolera biki ebyalema abantu soka twoyogereko ngaffe amanyo gatugambye waswa sentomero yasini kyamaani kati amaze okubanga asunsula olunaku luno olwaleero era naze okujja okuweereza eggwanga lyange eryabweyogerere ngakasa nti kati anti bombweyogerere ngenda baweereza buki mulungi era nga nsuze bategeeza nti ebyalema omwami gunyidde okukola mu ofiisi eyo mmadde musaba akomewo ne sitampu yaffe gye yali yakugulira agigire agikoleki agituwe ajuze ku mmeeza tugyetaaga era nga tukomyewo n'amaanyi gaffe okujja okuweereza bweyogerere buto akajjo biki oli mufumbo ndaba oyambadde omutega nsowera ekansi emulero gitaddemu oli mufumbo owangaalirawa okola mirimu ki tunyonyoleko ku ebyo omulimu gwesinga okukola ndi musajja mulunzi olunda ki nunda ente wamu n'embuzi ozirina zo waka oba olina gwokolera nzirina ali awaka oyina ente yesebo ngesekeza tubano genda tuba ku matatonyeeku ngaffe ab'amawulire yesebo yesebo omulimu omulala nziza okujja baweereza nga kyamaani wammwe amaze okusunsulwa era amaze okubanga alondebwa oba agenda okulondebwa ennaku z'amazzi nga 28 bannange mbasaba kalulu mbasaba n'amaanyi oli mufumbo sikyali mufumbo naye wali mufumbo naliko omusajja omufumbo kyekyagaana abantu tebagambe nti sente bwolaba amaka ge gamulema n'asobola ekyalo sebo nsuubira mu bbanga eryali lyawala nsuubira okuleeta omukyala omulala yasooka kyekyatuukawo ekyatuukawo bafuna mutakkaanya ng'omukyala namuyitanga waka n'asobola okudda n'agenda mu bazadde be n'atwogerera ebifuukuule n'atuvumya taata waffe n'avuma bamama baffe n'atuka tukwata amataayi maama n'amugamba munnange gendako ewammwe baye mu kiwanga tuli kukima naye nga genda wetereeze wali wawasa akawunde kakubye edinisi oba mwamuwoowa mukyala n'abeerawo ddala baatuwoowa era embaga yali luddawa mu kiwanga wa Gikayongo mu kiwanga yesebo kati bo bategeeza nti omukyala yagenda amahara ye gaffe yagakomyawo oba omusuubira okukomawo amahali nagamulekera mahale kyali ki namwe emitwalo 25 yesebo nagamulekera agenda atobe n'ensi Allah yasinga okolaki oli munyiivu eri omukyalo oyo yesebo ndi munyiivu naye si munyiivu naye agende atobe n'ensi ajja kubanga agiraba kati ogambye osuubira okufuna omulala wafunye edda omulala gweoyogerezaayo bakuba ssente bo olina obbanga olina obuvunaanyizibwa olina obbanga olina omukyala sebo sebo nina omukyala omulala ali Kazingaawo era essaawa yonna tugenda mu mwezi gwa Desemba ennaku z'emwezi 26 Desemba 26 ogenda bowoowa yesebo so abantu ekitegeeza b'osabamu akalulu bamanye nti omusajja wa buvunaanyizibwa yesebo olisinga yebuuza n'agamba olaba obufumbo bwe bwakulema okubumaneginga obubeeze oddala onaasobola ekyalo ekiramba waswa sebo nja kisobola alanga omubeezi wange era nga nkakasiba nti obufumbo nze tebunemangako okujjako nga abakyala kyekinaabalema esebo biki byolaba mwami Guyidde bimulemeredde byogambye akaneesobolewo nzi ntereza ekyalo kyange ng'olaba abaddewo okwo yakabeerawo ekisanja kimu kyokka olaba nga bimulemeredde mwami Guyidde oyo bimulemye bintu bingi okufuna amataka gaffe amalala gamba nokuva embalwa buto konawusi koboko yonna yona agenza kwaki agenza atunda naye musaba maze musaba alema okutunda amataka gaffe era akomyewo sitampu yaffe esebo kati gogenda biki byotandikirako singa bagamba nti waswa akalulu akawuse buva
mbadde nsaba oyimirire bwotyo benga tutunde wali mu kamera bwe kati anti kyogiroza kyotandikirako. Ssebo yenyo tandikirako okununula amateeka g'abantu bonna agatundibwa mu bukyamu ne mu buwambe. Ssebo. Okay. Abiki ebirala abakyalo bategekedde ki abavubuka abaana kuba ekyalo kibamu abantu ab'enjawulo? Abakyala tulina essomo lyaffe liri waggulu awo jjajja laavu era nga yalukulya nga ye director waalyo asomesa ebyalaani asomesa ebyemikono okutunga okola sabbuuni okola ekiri shampo biki byonna gyebiri. Ssebo. So project abantu mugenda bayigiza projects ez'enjawulo. Ssebo. Nga okuluka emikeeka. Ssebo. Okulonda kugenda kuba kutya? Tugenda okulonda nga 23 abakyala. 23 abakyala. Basente 28. Kusimba ku mugongo okuyuza bupapula kugenda kuba kutya okulonda? Okulonda kujja kuba kwa mugongo. Ssebo. Ssebo. Buli sente balina olukiiko lwalina okubanga alonda oluvannyuma lw'okumulonda. Olukiiko luyimiridde lutya? Olinako abantu era sooka otumenyere ku bifo ebyo byolina okubanga owa abantu bamaze okulonda wali. Ku bifo byensuubira ninamu gavumenti yange obanga executive committee mu gavumenti yo. Ssebo. Ninamu general secretary, ninamu omuwandiisi, ninamu publicity, ninamu akuyeja mawulire. Ssebo. Oyina baddemuko katono? Ninamu omuwandiisi, ninamu publicity, ninamu ajokubanga akulira ebyamawulire, omuwandiisi ne secretary wange. Oyogera nga boddamu mu Luganda ndabo tubuzaabuza. Okay, ayinamu general secretary n'omuwandiisi, ayinamu publicity n'owamawulire, naawe omumyuka wo zaani gogenda w'omumyuka? Omumyuka wange bwe nansubidde okuwa nali nsaba tuwe taata wange Haji Musafa Bukulu abeere nti yalina okunzira migere era yabe kubanga muwandiisi wange oba Fatuma Nakate abeere nga Nakate yani sister wo? Ssebo. Soko kaddemuko oyagala taata wo yabeera omumyuka wo? Ssebo. Ate sister wo yabeera omuwandiisi? Ssebo. Okisiko kiza mu family ekyalo tekuliko bantu balala? Ssebo nkisika nkiza mu ffe mu kika. Ssebo. Wasiba oze kolera abantu oba ozze kulyako abantu babulira amazima obagambe bannawe obwabo bonnuma mumpendyeko oba sizze kulya nzize kubakolera? Sizze kulya nzize kukolera abantu. Kunywa bunywi? Sizze kunywa waba nzize kukolera abantu. Allah ngaye mugezi. Ssebo. Bwe togenda kulya oyagala okole nga tolya? Ssebo. Kulimba nawo abantu oza banakuwa akalulu abantu bawulira amazima gaye bannange nja kulyako nga namwe mbakolera oba bannange nze kulya ne gundi alidde nange mumpeeko ndyeko abantu babulire ssente bwengeri wano booti. Ssebo. Sizze kulya sizze kunywa waba nzize kukolera ggwanga lyaffe n'okukolera abantu nja kusobola okuba nga nkulembera Mukama nga ye mugezi wange. Wasomako obuyigirize bwewengereko ko maaso olaba nga oyagala kwekakamu nti obuyigirize bwe buyimiridde butya? Obuyigirize bwange nasoma okuva ku O-level ne ŋŋenda paka senior 6 Western Trabi ne nvaayo ne ndani kuba nga neekozesa. Ssebo. Wasoma kutandikira wa? Okuva mu O-level paka namalako P7 ne ŋŋenda paka mu senior 2 paka senior 6. Okay. Kati notandika okwekozesa? Ssebo. Mirimu ki mpozi? Ndi mulunzi era alunda ente n'embuzi. Wasoma bya bulunzi? Ssebo. Wabisomera wa bio? Nasomera Makerere University era ssebo ku byo ndi mulunzi ate nga ndi kyamaanyi kati amaze okusunsulwa era amaze okuba nga akakasibwa olwagala ku division yammwe. Abantu bangi bawangirira mu kitundu ndaba wali abantu abali mu bikomera wali Abasudaani mwe abantu bamwe tebamanyi Luganda abamu bamanyi Luganda tebategeera Luzungu abamu bamanyi Luzungu tebategeera Luganda mbadde nsaba kati nga gwe omuyivu okuva ku ssettendekero Makerere yasoma ebyobulunzi nga watandikira mu O-level n'omaliriza mu P7 abantu basabe kalulu mu lulimi Oluzungu mbadde nsaba emirano bungi bwetyo tufesinga bali ku kamera mbadde nsaba oyagereko soka onyegereko wano kati nnyo abantu basabe akalulu mu Luzungu. Bajja kukimanya kunaku luli so olunaku luli mbasa abantu ekyenyinza okugamba lindako tatugenda nnyo speed omanyi nti waliwo abantu bangi abatamanyi Luganda naye nga bategeera Luzungu mu kitundu kyo ssentebe bali bulungi era nga nsaba bajja kumumanya wamu n'okulayira nga tumaze
okulondebwa oba okusubanga tusunsulwa nga tumaze n'okuba mu ofisi yammwe eyabwegereze buto nkakasa bannabwege ngenda baweereza bulungi nkwate bulungi nange makwate bulungi. Tugenzeko mu kyokulayira kuba ogambye esomwa paka emakerere okulayira kubeera mu lulimi ki? Luzungu. Luba mu Luzungu. Esebo. Walabaddewo nga abantu balayira. Esebo. Oso tugerezaamu okubaze nkulabe ddala ssentebe awedde emirimu olinze kulangirirwa tulage mu kengeri gye balayiramuuko nti ayi olayiremu wakati ninnya abantu balage nti ekintu kyawedde ddala. Waswa Yasin Sentamero will serve Public of Uganda. I will serve our Council Public of Uganda, to my board to serve Public of Uganda to National Unity Platform, to serve our council, help me God, to serve our council. Amina. Nga otugamba amina. Amina. Naye akalulu nako kabasabe mu Luzungu tuve wano mukulu waswa. Ekirala abantu basaba akalulu mu Luzungu osabe n'abalina ku buyambi bw'ensimbi okubirayo ebifaananyi kuba mwebali mulimu abantu abeera wansi bikomera byeri wansi olabanga okyola gye yali asula wengere kwano kati nnyo nga okyola gye yali asula wali abantu eyo bangamba esere bo mulabyeko mugamba asaba akalulu ne bakozesa Luzungu basabe ku buyambi bakwerezeko ka sente akalulu tukatambuze Sebo ya Luzungu bali mu Luzungu zenno tandika n'amannya utwegereko mu Luzungu amanya mulongo waswa ati mu Luzungu mu mulongo waswa bwebito ndi musajja wa Father Junior mu Busumba bwenda mirembe naye nga nze kiŋŋaana kwogeranga ndi mukulembeze ate nga ndi musiraamu amanya mulongo waswa Yasini nga nze okuweereza weeyogerere ekyokubiri nkulaba na bweyogerere nti nzize baweereza twabawo bakwenya kwenya twabawo abalimalima nabajjako ssente nga tunakwata yenna nga atupute stamp n'amabaluwa gano ge bagendanga nga bagenda batayipinga yonna bwe tunakwata tugenda musiba paka luzira so bana bweyogerere byebyo babale kumpuliriza sigadde nga nze chairman kati aliko omupya amaze okusunsulwa mwebale nnyo mwebalire ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Omuntu yenna abamu bagamba babawongayo basaba mu ddiini yaabwe yonna mbadde nsaati tulekereyo edduwa naawe weesabire edduwa abantu basobole okukulonda Allah akwanguyize lwakuba tomazeemu nk'amaanyi nga toŋŋamba ogambe wengera wano mbadde nsaba otone side eno obadde omazeemu maanyi ng'ogamba oli mbuweereza simanyi bwe na mirembe. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا الله تاسع بنت بين سالوا والوابل أتقولنا كل يا ربي ونقول زماني بتقولنا كل يا الله نتقولنا تويا من الله وفي الله تقولنا نكون رالينو كيف تقولنا تقولنا يا الله لو توصف يا الله بيتقول عنه يا الله Mungu kama msambana bafe osemye mmakanga fe osemye mmakade bafe osemye mmakana bafe osasa abantu bafe ya Allah osasa bakade bafe ya Allah abali akukaba ya Allah abali wasaga ya Allah ya Allah nabantu abali makomera ya Allah kagala bana fe ya Allah abali mubuwambe ya Allah
Mungu kwa salama mazima ya Allah. Mungu wasasa ya Allah. Mungu mnyozanga nizaba ya Allah. Mungu sasa kadafu ya Allah. Mungu fukamu nzijafi ya Allah. Mungu otusekwa nga fukana ya Allah. Mungu otasa abantu abensaba, abantu abefitina, abamasa mabi, abantu ababubi, abawambi obuwaniwa, abantu babutwa ya Allah. Mungu nsaba ya Allah, tuwano ya Allah. Mungu abata abanafa ya Allah. Mungu wakoleko ya Allah. Mungu wakoleko ya Allah. Mungu wakoleko ya Allah. Mungu nabo wakoleko abanafa ya Allah. Wakoleko abanafa ya Allah. Mungu wakoleko ya Allah. Olu kutika mja la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Mungu kutika mja la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. One yanza nyo ne yanzenge muko. Bana ngono gumulana no mukodomi wange. Abantu bakimanyi. Muko. Kati onkoze otya muko inacho nyigayo kyo na muko. Omaye kati mwabesimbiyo muko. Tubala bambudde buno muko. Wenge wano muko boti. Wo mutalunyigirayo kati wano. Twinzo butadda mu balaba. Wanya okusaba. Olunaku ina okampe na Ssentebbewo. Ssentebbewo tayinza kutambuza bigere. Enkuba gyenga yakete kumaca mukuba. Sobo nfunire omutwalo alinye boda ndawaka inshallah. Sare bato mazeemu amaanyi. Fa balina okuwa oluseke fa abalonzi bo. Ate ati wengere n'omuko nga wengera bawali bahaja telepa. Ngenda na meeting mami mupoto. Olina meeting? Yes sir. Nenga lero siyimiridde muko. Muko kwanda kuolina inshallah. Ngenda nako. Lweno muko oti lweno. Nganda agamante. Wengere kene oti muko. Kyataka. Agamba atya muganda? Sekiwa kyataka. Ali mpawuta alikolaki? Ali kaaba. Kai kyambala. Ali Baka bata sekiba kyataka. Ali mpawuta kyambala. Esebo bomo mfolo bugo. Tumanya ngo Magombe. Esebo. Ata amma omubugo amaki? Amma mufu olubugo. Tamanya mpewo Magombe. Esebo. Okay muko. Alhamdulillah kanzu yamanyi muko. Oyamedana ngo omusajja omuganda. Esebo ni muganda. Muganda tena kubawerezayo. Amanya sini Sentomero. Yadire enjovu akabira nvubo. Bazukulu ba mukalo abatatudde. Fotodira njovu akabira nvubu abatatudde. Omalungo kugamba. Simba sanga nakata kwaki ajja. Bakola batya? Simba sanga nakata ajja ni mukubo ajja. Bwemala nga fego dira njovu akabira nvubu bazukulu ba mukalo. Omalungo kugamba munyanja majja muki nvubu. Munyanja majja muki nvubu. Munyanja majja muki nvubu. Nimuzukulu wa mukalo kamugu mutabani wa Musafa bukulu. Kyala na osuwanu buto boyogerere. Wallahi osinga bangi abatayaya. Wallahi. Nantongo naye omukigandazi naye musobane bamwe Mama Steve wekyalani nsaba bannange bamulabiranga ddala nokuzamaizo ali musatu abakyala bokka abaami nokuzamuze nga 8 batulonda alondya nze esibu. Alhamdulillah toyina bavujirizi. Sibalina ssebo. Toyina bavujirizi. Ati bye. Kale nze Sonko Muhammad nyo hujukiza nti programu ene kuteberwamu abajiro kwati properties ensimbi jolo tutunda ettaka okuva ku milioni 4.5 n'okwambuka waggulu. Tuyina ebyapa ate tuyina n'endagaano. Tuyina estate ya fawe empya eri ekawuko eguddwawo ne wonna wooli nga weetaaga okwongera okumanya ku bintu by'ettaka osobola okuba ku namba yange y'essimu n'oyogera nange direct eri 0706474729 ya Airtel n'ennamba endala ya MTN. Oyagala kugula ttaka, oyagala kugula kyapa, oyagala kujja kulambula, bulina kutulambuza. Tuli mukonaawo, tuli Mayanga, tuli Kalaji, tuli Namugongo Road, tuli Gayaza Road, Kawuku and so on. Enamba ya MTN yeno. MTN eri 07595255. Tulina bannafu aba Ali Kids Hub, Ali Kids Hub, ebintu by'abaana nga badda ku ssomero. Ensawo z'abaana, boto z'abaana, iPad z'abaana, ebyokuzanyisa, ebyokwambala, butereevu jabba ngo bifune wa Ali Kids Hub. Mu mbeera y'emu tulina n'aba Ali Phone Service Center. Oyagala kugula simu,
screen guard, spare wa simu, buli kimu ekikwatagana n'essimu weekiri ewa Ali Kids ewa Ali phone service center ne obo yagala kugikanika. Tulina abakasiri breeders bano basangibwa Mityana oyagala okuyiga okulunda naddala ente ez'olulyo. Waliwo ente gy'oyinza okubanga olaba naye ng'ente esobola okuva mu lita z'amata ezisukka 30, 40 plus okusoma 5 gyokka ng'oyingira mu faamu yaffe ey'Emityana ng'ojjanga oyiga okulunda ente n'abagala okugula ente weeziri ennyana ezirina amawako ebika eby'enjawulo weebiri ente ez'omulembe nnyo nnyini ddala. Jazira dry cleaners and laundry services bano mukwoza engoye kafulu amakanda Jazira abo bemulaba bali boyogere West Springs ejo masanyalaze Soli Kireku Buto Seta Mukono Kyali Wajjala Agenda Chira Najera Banda osobola kubanga okuba essimu ne tukima engoye tuzikomya ntuzoza blanketi duvezi bed covers oyagala koza masuka ngoye za kusiba mu byonna tubirongosa bulungi nnyo ntumala ati tubikomyawo ewaka. Singenda suka wano nako olwaleero tuyitaitamu mu kalulu k'abasentebe kano akabindabinda. So nze Sonko Muhammad nakalekeka koyagala bango tubulira yasebo mpozi ekirala bazadde bannange makulu y'omulanga twagwasomero gyammwe abazadde tubasanga mutuwa abaana twatandika okuwandiisa abaana mu kasubi awo liyitibwa Maya Baby School beyogerere buli alina omwana abazadde mmege nga suwa kubanga omwana omugwaki gw'omuleeta naye nga omuwandiisa okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka ku ssaawa 11 ez'olweggulo. Oli musomesa ate ssentebe? Ssebo essomero eryo lya taata waffe omwami Musafa Mukulu. Essebo nga Seka Mukulu. Essebo ali alinduganya Nagaderema n'omukyala Fatuma Nakati. Essebo. Lwakuba kaluluwaganyo tuwamu Oluzungu ate amasomero gayina wasoma ne simanyi lwaki otukotogedde sayidi awo. Ate si ebigambo nga 4-5 ebyo Oluzungu abantu bagamba. Batuwa abaana gaji nzikwe tulinaanye poliisi maaso ga Masimbi opposite Masimbi wali omuzikiti wennyini ekyengulu ewa Peter Omutimbi onywe mu geeti omumunda mwemuli essomo lyammwe abazadde bane mutuwa abaana at least abaana basabe mu Luzungu ssentebe at least ebigambo byangu abazadde making sure omwana gw'oboneese tujja mukuma bulungi vaani bweziri tusaabaza abaana bammwe ate tubalinda oyengere eno oyo wenko kayinza okukuba akatimba eri atatuwa ku nkoko ssentebe yali badde kulekerayo ekinyonyi awo n'ofuna gy'oyita mu kalulu tine ssentebe waneeno tunoonya kalulu lwakuba tukanoonyereza mu kigandaazi ate nga bagenda tunolera mu bbuto naye tukimanyi abantu bonna abava eno basula eyo so tuli mu kifo ekituufu okwewandiisa kuwedde buli kimu kiwedde abavujjiriza abangambi abenza okuweerezayo akasente bagambye communicating nabo mu lulimi Oluzungu obagabe bakuweeko ku ssente 0703 592424 MTN 07744. Nze Sonko Muhammad okuva mu Jolo Quality Properties nzize onkunnyonnyole ku ploti zaffe ezitundibwa tuli nnyo mu Mukono district n'ebitundu ebirala okwetooloola amakubo gonna agayingira ekibuga Kampala. Kakati ploti zaffe tetutunda mu bisenyi kisooka kya byonna ekyokubiri tetuli wala nnyo n'amakubo aga main road agamakubo aga kolansi ewamu tutunda ewantu ng'otambuza bigere okuva ku main road okutuuka ewali estate zaffe oba ploti gy'onaaba oguze ewamu boda ya 10,000, 12,000 kizibu nnyo boda kubeera ng'esooka 3,000 tegedde bulungi nnyo. Kakati nyagalo gyogule poloti mu Jolo Quality Properties n'omutima gumu lwaki tupima okuva ku fuuti 2.4 okuva ku miliyoni 1.5 n'okweyongerayo waggulu abeetaaga ebyapa weebiri kibanja mpola akkirizibwa buli wolaba poloti yaffe eriko ekkubo lya fuuti 10 mmeka ekkubo lya fuuti 12 kitegeeza nti wonaaba oleeta emmotoka y'amatiriyo okuzimba ejja beetuuka bulungi naye awaana abazimbye ewuwo ne weesibako ekikomera ng'olina emmotoka y'eyobunyo ejja beetuuka bulungi ewuwo abaguzeeko ewaffe muyinza otujulira kineeno mbagambye kibanja mpola akkirizibwa ebbanga ly'omalayo ly'osasuliramu balance ndikkaanyaako nze naawe tulina office yaffe eri Kireka shopping center endala eri Kiyunga ye main office awo mu town buli lunaku olwa Sunday tulina okulambula okwabwereere kwata essimu gy'olaba ku screen yo ogijjeko onkubira ogambe Sonko nyagala kujja kulambula nate n'ennaku endala zonna nkubira essimu nja kuleeta nkulambuza osiime ewantu ogule ewantu ng'olina omutima gumu. Enamba y'essimu eri 0706 79 47 29.
n'enamba endala gy'olaba ye MTN nayo gikozese ojje tugende tulambule ogule ewuwo gyolo ebaddeyo emyaka egisukka 10 ekitegeeza nti yeesigika weeyiteri muntu agenda kukutataaganya ng'omaze okubeera ng'ate ogula polotiyo. Kale nze Sonko Muhammad okuva mu Jolo Quality Properties nkudiramu akanamba k'essimu kali 0706 79 47 29 n'endala ya MTN nayo gikozese ojje tugende tulambule tuli beesigwa ofune ewuwo. Nze Sonko. Jolo Quality Properties